nti ngenaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omukaaga Dr. Besigye bagenda musiba ku muti eggulu bamaze dde ogwa identifyinga we guli bagukuuma butiribiri kati ogwo muti gulinze Dr. Besigye bamusibeko emiguwa bamukuba amasasi muhoozi bwe yagamba. So ekitegeeza nti bino byonna ebyokumuwozesa kumala budde kumuyisa mu process nga Jesus gye bamuyisamu nga poti ya Spirate agenda maaso n'enkola eyo ey'okumuwozesa naye nga keerodde yali yamaze dde okusalira Jesus omusango. So yembeera eriwo katugamba nti Constitutional Court erina okuyingira mu nsonga ezo okulaba nga Dr. Besigye tebamuggyako mutwe mu ngeri ey'ekimpatiira. So twagala ensonga ezo zonna Constitutional Court eziyingiremu. Mu ngeri yemu era taddeyo application number 1 eya 2025 ng'eyesaba injunction, temporary injunction nti nga bwe tulinda constitutional petition ewulirwe court efulumyeyo ekiragiro ekiyimiriza mbagirawo General Court Martial eyo Freeman Mugabe ne banne obutagenda maaso nebyo bakola okutuusa ng'ensonga za Dr. Kizza Besigye kooti etaputa ssemateeka emaze oziwuliriza. So katusuubire nti ensonga zino zigenda kuwulirwa mangu okusobola okutaasa obulamu n'eddembe lya Dr. Besigye wamu n'Obedi Lutale. Era tugenda kubanga kooti tugibeerako nnyo okulaba nga ensonga zino ziwulirwa mangu kubanga obulamu bwa Dr. Besigye kati wetwogerera buli mu katyabaga kyayinza okufiira eruzira olw'embeera gye bamutaddemu ate oba nabali bakyayinza okupapirira okuwuliriza era ne bamutwala kalabbanga n'ennaku z'omwezi 9 tezinnatuuka. So tujja kwagala nnyo kooti etaputa ssemateeka ensonga zino ezitwale nga nkulu. Tufayirinze constitutional petition number 4 nga eri mu mannya ga Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye wamu n'Obedi Lutale nga twagala Constitutional Court eno ebe nga esazaamu byonna ebigenda mu maaso mu General Court Martial. Mujjukira bulungi twasaba reference nga twagala ensonga zino zijje wano. Omukulu Freeman Mugabe akulira kooti wamu ne judge advocate ne bannaabwe ne beewaŋŋamyako obuyinza obugamba nti bo be balina okusalawo oba ensonga zijja eno oba tezijja ne bagaana. Kati ensonga zonna ze baagaana okuleeta wano ffe tuzireese butereevu era tuzze nga tusaba nti proceedings ezo ezigenda mu maaso bimenya ssemateeka. Ekisooka Dr. Besigye awambibwa buwambibwa. Amateeka galambika bulungi nti omuntu yenna awambiddwa n'aggyibwa mu ggwanga eddala n'aleetebwa wano nga tebayise mu gye bayita extradition process tasobola kugulibwako misango era tasobola kuwozesebwa. Kenya erina extradition act ne Uganda erina extradition act. Amateeka ago gagamba nti olina okuyita mu judicial process. Kooti y'e Kenya erina okusooka okubawuliriza nefulumya kode bakomya wano ekitaakolebwa ekimenya ssemateeka. Era ekirala baga nti balina MOU etatwalibwa mu parliament nti MOU memorandum of understanding bwe bawa obuyinza Kenya ne Uganda okwatagana ng'ate amateeka ga extradition gogera ku extradition treaty ate n'ekirala go olina okuyita mu judicial process ne MOU teyatwalibwa mu parliament n'ebirala. So byonna ebyo byonna bimenya ssemateeka n'ekyokuba nti beewaŋŋamizaako obuyinza obugamba nti bawuliriza emisango gyonna mu nsi yonna gye gyazzibwa Greece, Switzerland, Kenya, wherever ebyo bimenya ssemateeka. Twagala byonna bisazibwemu era twagala okulaba nga ne bino ebyokuba nti judge advocate ne kooti okuba nti teyeetengeredde eri wansi wa high command